Abakulu mu Ministry y'ensonga z'omunda nga bayita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga ekya immigration balabudde abantu bonna naddala abagwira abajingirira ebiwandiiko okuli eby'obutuuze endagamuntu ne passport nti bakugombwamu obwala baggalirwe. Nkikatiriza nti omuntu yenna gwe tukwatako kati tugenda kubeera bakambwe nnyo ate okusingako tugenda kubeera bakambwe munko. Okulabula kuno kuvudde wa mwogezi wa Ministry y'ensonga z'omunda Simon Mundeyi bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ng'ategeezezza nti baliko munnansi w'eggwanga lya Rwanda nga ye Nkubito Sam gwe baakutte ng'ono yasangiddwa n'ennangamuntu ya Uganda kw'ossa ey'e Rwanda ate ng'abadde ayagala kufuna passport ya Uganda. Kyovudde olaba wiikendi ewedde ku Lwokutaano twagenda kiro ne tubagwamu nga tebatutegedde era twabakwatanga ensenene ne tubaleeta wano. Naye obuzibu obuliwo abantu abo abasinga obungi banoonyi ba buddamu ba refugees era nga bwe mukimanyi etteeka tetukkiriza kukwata abanoonyi b'obuddamu ne tubasiba. Mundeyi agamba nti bakimanyi bulungi nti waliwo abeenyigira mu mize gino nga babadde babasizza akasiiso wabula kati emberenge yakubagagira nga mu bikwekweto bye bazze bakola bakutte abasoba mu 150. Ayogedde ku kusomoozebwa kwe basanga ng'agamba nti abasinga okwenyigira mu mize gino banoonyi ba bubuddamu nga n'olwekyo etteeka teribakkiriza kubakwata nga ne bwe baba bakwatiddwa bano beekweka mu mirimu gyabwe ne bagikola ekiro. Kyokka Mundeyi agamba kino bakisalidde dda amagezi. Twakitegedde nti okusooka abantu bano emisana baba bebase bamanyi nti immigration eba etambula misana olutuuka ssaawa 11 ne tugulawo office tumala kugala office bepa nabo nga bagulawo businesses zaabwe naye naffe tetutudde twakitegedde kati naffe tugenda kwebakanga misana tuzukuke ekiro. Ono alambuludde ku ngeri omuntu gy'alina okuyitamu okufuna ebimwogerako ebituufu okuli ennangamuntu ne passport awatali kutaataaganyizibwa ng'agamba nti waliwo abagwira abaaweebwa endagamuntu ne passport ebyakuno wabula nga basoose kuyita mu mitendera mituufu. Amagezi ge tubawa nti bw'oba oli munoonyi w'obuddamu ate olina kaadi bw'oba olina kaadi eno eya refugee efaanana bweti kaadi eno eya refugee yeeno jangu wano osabe passport tukuwa passport tulina passport ya refugees omala okufuna passport eyo oje osabe work permit tukuwe olukusa olukola wano mu Uganda ate tosasulira sente zo byonna byonna byabwereere. Kimanyiddwa nti omuntu yenna okufuna endagamuntu y'eggwanga lino oba passport alina okuba nga mwana nzaalwa eya kuno ng'abo abagwira balina kusooka kufuna biwandiiko ebikakasa nti bawangaalira kuno olwo ne balyoka babifuna. Era kati okufuna national ID kunira lutalo lwenyini nga bw'oba tolina biwandiiko byo bw'oba toprovince citizenship balina okugendera ddala paka eri ku kyalo ne balaba nti oli muna Uganda tebamala kaguwa national ID. So bano abasinga bano bolaba baali ba 2014 enaku zino si kyangu okufuna national ID nga toli muna Uganda oba okufuna passport eno eyaffe ya electronic system ziri too advanced. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.